naye ekisinga okunkaabya nti Uganda y'ensi mw'okubira oluyimba buli omu n'alumanya. Abaana ba Lady Grace bagenda kubonaabona naye yasanyusa eggwanga. Buli muntu yafunako oluyimba lwa Lady Grace mu ssimu ye. N'ekyasse Lady Grace nti wano tetulina copyright. Omuyimbi alina kuzungira mu mamotoka n'asula ng'azunga okufunayo akasente. Ensi endala omuyimbi ayimba hiiti emu nga bw'olaba Layira n'aba nga teetaaga kuddamu kukola kintu kyonna. Naye Lady Grace ekinkaabya amaana ba Lady Grace simanyi oba banaasoma nga mukazi wattu abadde mukozi ng'agenda ku mazzi n'atambulira mu lyato mu kufa okwereere. Naye mu nsi ki omuntu gy'akuba hiiti nga Layira n'aba ng'akyalinnya amaato g'akayiŋŋini okulisikinga obulamu bwe. Tewali ngeri ndala Grace gy'abadde asobola kufuna kasente okuggyako ng'azungira mu mmotoka. Mu Uganda tuyimbira obusente butono nnyo. Olina kuyimba shows 4 okuba ng'ofunyeeyo akasente akasobola okuweerera abaana. Lady Grace yabadde buli kimu eri famire ye. Simanyi we bagenda kubeerawo kuba nange siri bulungi. Tetuba kufuna musajja atukwatako ne Lady Grace gwe batta Edmond n'atuteekamu ssente. Twali tuyimba bulungi nga naye ensi etulemye nga Grace yaggwamu dde essuubi. Ayimbidde emitwalo 52 akooye. Mukama n'ayamba ne tufuna manager gwe bayita Edmond, simanyi oba waali, taba kutaasa n'atuteekamu ssente. Ne wano Lady Grace teyandibakuŋŋaanyiza. Ebitone bingi nnyo bifiira eyo wano olw'okuba tetulina ateekamu kasente. Abaana bangi nnyo abayimbi tukubye hiiti. Naye bwe tuva ku nsi abantu baffe ne babonaabona nga naye tulese waaka twayimba ne tu-inspiring ensi. Lady Grace nze ekisinga okunkaabya famire ya Lady Grace manyi we bagenda kubeerawo kuba bambi mukazi wattu uliriza abadde nga ku maato. Eryato lye batambulirako si mmeeri gano ge basaako kagundi ka yingini agembaawo anoonya kasente nga naye alina hiiti mu ggwanga. Oluyimba lwakuba lugenda kuweza emyaka 10 naye nakati bw'olukuba lukyali lw'amaanyi okusinga ze baakakuba ezakayitako emyaka 2. Neebaza nnyo Wuma okuba nti kati Lady Grace tumusiibula mu kitiibwa musobodde okubeerawo. Finance ab'amaanyi ago tulwane tufune copyright kuba tukyaswala nnyo. Sinti Uganda sinti tetusevinga naye tufuna obusente butono. Ate obulamu bwe tubeeramu buli expensive. Music okumanyika saagala babalimbeyo bwetaagisa ssente empitirivu ennyo lwakuba tebaagala tubyogere. Tuteekamu ssente empitirivu zofuna zozaayo okusigaza erinnya. Nkubira gavumenti omulanga bino si bya bufuzi naye bino ebintu byaffe. Nange nze kinkaabya ndowooza buli babwe buti ng'abaana bange ngenda baleka nga babonaabona ng'ensi nagiwa ebirungi nga buli omu teriyo atagamba mukyala we nti bwe ndigwamu nga sina yadde 10 Layira oba olisigala okyanjagala. Teriyo atabuuza bbaawe naye bwe ndikaddiwa olisigala okyanjagala. Bannange tetuli basomesa. Bawa ababeera mu palamenti abatatuteseza omudidi gw'ensimbi. Abayimbi tetulina nawe tugwa. Tetulina na ministry etutwala. Gavumenti tetuyamba. Tuleeta ssente okuva mu imagine Eddie Kenzo Kyabulambuzi Kiramba. Ajja ssente ebweru n'azireeta. Omuyimbi ategeka ekivulu kimu owa boda n'akola, owa chipusi n'akola, owa kabala akaliranyewo n'akola, owa bulogi n'akola, atimba ebipande n'akola. Show age omuntu omu IZON tiga ngenda kubeera emukono. Naye we are not respected. Ebyo bigambo bya IZON T nenga byabayimbi ffenna. Naffe n'abayimbi byaffe fiina olugendo lweyolekedde olulaba tugale twogerako be baana boolaba abo batoba bageze babeerewo. Kale byebyo bityo webiri
bannamawulire tuyanze nnyo bwe bali kutambuza mawulire gano naye mukulu w'eggwanga mugamuwa ategeere nti bantu bano balina okukola bakiise mu parliament abantu bafune okitegeera tusanyusa abantu ne tuviiramu awo bwe mulabanga abayimbi abakola naye tebakola omuyimbi amu emitwalo 3 n'azunga katakisi bannange mmwe senga obeera abayimbi engeri bakolamu naawe obeera gweoyinza okukaaba tweyanze nnyo tusiimye nnyo tusiimidde ddala mu kaseera kano